when I was a journalist, nalina program gyenkola nga bagitesa bya weekend ngabeera ku Saturday. Program eyo yali eyagalwa nnyo nga mazima bwe lwengikola mpulira nti ngikola nnyo era mmanyi nze nsinga obudde bwonna. Yali abakyala abawuliriza baajagalanga nnyo era nga bakinyumirwa nnyo olw'ebyo bye nakolanga. Nerowooza nti byebyo binyinza okukola omuwuliriza n'asiima. Mugikolanga obulamu bwange bwonna era nfiiringa kyenkola olw'ensonga nayagalanga nnyo okukola ekisinga. Olunaku lwakya lumu nendwala ng'omuntu omulala wanza okulwala nga kireetera okuba nti mukwano gwange mukozi munnanga terisa ennyambako okumbeerako mu puroguramu eyo. Nga sinalwala amasimu gaabeeranga mangi nga gaŋŋamba buto gwasinga gwe wakabi tekiribaawo ndowooza ne bwolifa puroguramu erifa. Bwe nalwala mukwano gwange n'agituulamu amasimu gennyininyini agaakubwanga ku rediyo nga gagamba nti webale kuweereza bannange gwasinga gennyini ge gaakubirwa omukozi omulala eyajja mu puroguramu yange gye nali nkola era ntuuliddemu okuba siriiwo ndi mulwadde. Ngamala okugamba bannange buto ngaalabye n'obulwadde nti kale najja kudda next weekend katusabe nga baluka bamugamba bannange ate gwasinga tetukulabanga byokoze ate byanjawulo nnyo okusinga abalala. Bwe nabiwuliriza nabiteekinga serious. Nteekinze time nga nvudde mu radio naye era nkiwa time okwongera okutegeera abantu n'okwetegeera ng'omuntu. Ebiseera bisinga tuba ne time n'ebiseera bye tulina okukoleramu ebintu naye ne tuterowoozaako nga ffe ntulowooza ku bigambo by'abalala ebitugambibwa bano bw'ogiwadde omuliro. If you need to change your life, focusinga ku gwe kyolowooza nga gwera kyosobola okukola. Ove ku bigambo by'abantu abalala bye bakugamba era bye bakusuusuuta kubanga bakujja ku mulamwa. Akaddeko kajja kutuuka nga tolina kyosobola kwongerako oba nga tolina kyoyinza kukola kipya okuggyako gwe kiwayimirirako nga gwe omukyala oba nga gwe omusajja. Challenges mu bulamu tufuna okusoomoozebwa mu ngeri emu oba endala naye gwe ovunaanyizibwa ku gwe okukyusa obulamu bwo okuteekateeka ekiddako olw'ensonga buvunaanyizibwa bwo okupulaningira obulamu bwo. Abantu abatono nnyo bajja mu bulamu bwaffe ne batuwaana ne batusuusuuta. Bw'otaba mugezi n'omera amalala bw'otyo bw'osaana era bw'otyo bw'oggwaawo nga tolina kyofunye ebyo mu budde obwo. Emikwano gisembeze n'abakuwaana basembeze naye bw'omala okuva mu lukwakwayo oyo ne crowd gy'olimu okukubira emizira weewe time nga ggwe weefumitirizeeko nga ggwe nti we bantadde njyawo oba neetaaga okwefumitirizaako nga nze okumanya wa wenja. Tuba ne groups ezituwabya nga zitulaga nti nono osobola kukola bwoti osobola kukola bwoti. Oluvannyuma lw'okuyimirira n'ogamba nti nga bw'ŋŋambye kankole bwe nti bakuleka n'okigwamu wekka. That's life. Obulamu bwo okuvunaanyizibwako nga ggwe n'enkulaakulana nayo ekuvunaanyizibwako nga ggwe. Oli waddemba okusipendinga nga bw'oyagala n'oluvannyuma lw'ebbanga lyonna ng'omaze okukola by'okola olina ate okulaga embalirirayo na biki bye wakola mu budde bw'wali okoleramu bye bayita ebintu ebikalu. Weeteeketeeke teekateeka ekyo ky'olowoozaako nga ggwe in your future lifetime era weetegekera ekiddako. Totya mbeera eriwo kati as long as nungi oba mbi tya nnyo embeera eddako kubanga tomanyi bweri tomanyi bw'enoogiyitamu. Kyekyo tukozesa ennyo netuteekateeka ebyo bye tutamanyi n'oteekateekera omwaka oguddako nga tomanyi oba onooba mulamu oba onooba mufu naye embeera eyo eddako n'ogiteekateeka yadde nga tonnagituukamu. Alina obwongo obutini amala kugwa mu buzibu n'alyoka planning okuva mu kizibu ekyo. Okweteekateeka kikulu nnyo n'okwetegeka kikulu nnyo nga tonnaba kufuna bizibu.
tozaala mwana n'olyoka oteekateekera omwana nti anaalya ki anaanywa ki. Teekateekera omwana nga tannajja ku nsi akusange nga weeteeseteese ng'omuzadde omulungi, maama oba taata. I wish you success.